Yesu akulembera yinza gy'okubuusabuusa ye bw'antwala bulijjo byonna ebibeera mu nze tebiyinza kunnumya. Yesu ye mukuumi wange yangabira obulamu. Yesu ye mukuumi wange yangabira obulamu. Naye Omwoyo Omutukuvu ankulembere nga njogera kubanga si byange. Omwoyo Omutukuvu yatuyamba okwogera ekigambo ekyo nga bwe kiri. Ngenda kuyimbayo oluyimba wano then ndyoke ntandike okwogera. Katusabe. Weebale Mukama, olugendo bwe lufunda okola ki? Tuli mu lugendo mu nsi muno lwe tujja okukomekkereza. Era n'olukomekkereza otya? Olugendo si lwangu n'akamu nga sisitimu y'ensi bw'eri. Olugendo si lwangu naye luba lwangu ng'oli ne Mukama waffe. Katonda ayamba nga tuli mu lugendo luno era nga lufunze. Mu bizibu ng'obisanze mu lugendo luno Katonda afaayo. Bantu bangi be tufulabyeko abayise mu lugendo luno naye ne bawangula olw'okuba beesize Mukama. Nzijukira edda nga tukyaweereza n'omusumba Kyambadde. Omusumba Kyambadde yalina ekipande ekinene nga baakikola nga kyali kirungi nnyo nga kiriko olugendo ng'omuntu atambula. Ng'asooka naluba nga lunene nnyo eno nga lugazi bulungi nnyo nga yeeyagala nga kuliko ebifaananyi balina mu mazina bazina bintu bingi bye balina bagagga ne lugenda nga lufunda. Ebintu ebimu ne bagenda nga babisuula ne lufundira ddala. N'agenda n'atuuka okuba n'engoye aziyambula n'asigala bwereere n'ayita ne ku kaguwa nga lufunze. Nayagala nnyo ekifaananyi ekyo nga bwe ŋŋenda ng'akitunuulira nga kirimu mesegi ey'amaanyi ne nga nti kakati olugendo bwe luti bwe lufaanana nze ndibisobola bino ebyokweyambula ebintu byonna. Naye olugendo olutambudde otya? Si lugendo lwangu naye Mukama waffe bw'alubaamu era kyaliko ekifaananyi kiri nga kiriko omukono gwa Yesu ng'akutte bw'ati agenda kuwanirira. Mu lugendo lw'otambula Mukama waali. Olugendo olwo Katonda akuwanirira buli mbeera yonna yonna gy'oyitamu. Bwe tusoma ebigambo mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli tulaba nga Katonda yayamba abantu bangi mu lugendo lwabwe. Tulaba nga bwe yayamba Danyeri yamuyamba mu lugendo lwe n'atuuka okuba nti bamusuula mu mpologoma ne zitamulya. Lwaki? Kubanga yeesiga Katonda. Bwe tugenda mu kyawandiikibwa ekiri mu Bafiripi essuula 4 kigamba kitya? Tinyizizza Mwoyo ampa amaanyi. Abantu bano beesiga Katonda. Danyeri yeesiga nnyo Katonda ng'akozesa ekyawandiikibwa nti nyinza byonna Mwoyo akola ki? Ampa amaanyi. Oyo akuwa amaanyi bw'abaawo toyinza kulemwa. Mu lugendo luno olw'ensi lwe tulimu ensi mugiraba bwefaanana egenda efunza. Okudda kwa Mukama waffe kulabika kuli kumpi naye gwe olutambudde otya? Olina omukisa kubanga oyo gwe wasenga w'amaanyi era ajja kuwanguza nga bwe yawanguza Danyeri bwe yamusuulibwa mu mpologoma ne zitamulya. Bwe tugenda ne twogera okusoma ne tusanga abasajja abasatu Sadraki, Misaki ne Abeduneego basajja ba Katonda baabasuula mu kikoomi ekyalaka n'omuliro mu lugendo lwabwe. Kubamu akafaananyi nga basuulamu. Oluusi tusomako bisome ne biba ng'olugero naye bitwale nga ddala biri riyo nga babakutte bati baganya okufukamira ekifaananyi babasudde mu kikoomi naye beesiga Mukama. Bayingirayo batya ne beesiga ne Yesu nti ajja kujja abeere wamu nabo. Naye kubanga beesiga Mukama balina okukkirizamu ekyo kye bakkiriza ti Katonda waffe tumwesiga. Okumwesigira ddala okuva ku mutwe gw'omutima gwabwe nti ne bwe tunatusuula mu batunaawo no batetuwone tujja kuwangula. Abasajja bano abasatu baawangula era bavaamu nga balamu
tebawulira nakaka konna kabawunyako nga ne mukama waffe ayimiridde muli. Mukama waffe ajja kukuyimirirako ku lugendo lwo, toggwamu maanyi ate tutya. Bwe tugenda eri Dawudi bwe yayita mu kiwonvu eky'ekisigizo eky'olumbe nga tafudde, yali yeesiga Katonda. Tulaba Dawudi Zabbuli zonna ze yawandiika ezizzaamu amaanyi. Waliwo Zabbuli ezimu ne zigenda ne nsoma ne mpulira nga zizzeemu amaanyi. Nze waliwo amaanyi oluusi lwe gavugwanga munene ŋŋaana ne nsoma ne nziramu amaanyi. Abasajja ng'abo nabo bakkangamu naye ne basituka kubanga beesiga Katonda. Tuyige okwesiga Katonda. Tuleme okwesiga ennyo abantu. Tuleme okwesiga nnyo ebyobugagga bye tulina. Tuleme okwesiga nnyo amagezi ge tulina. Tuleme okwesiga nnyo okuwakana kwe tulina. Naye twesiga Katonda mu ntobo y'omutima gwaffe. Bwe tusoma obuwanguzi bw'abantu bano bwe baatuukako butulaga ki? Butulaga nti Katonda ajja naffe kutukulembera nga tutuuse mu buzibu obufaanane bwe butyo, era tajja kutwabulira, era ajja kutuzzaamu amaanyi, era ajja kutuwanguza. Okuggyako nga Yesu akomyewo. Okuggyako nga Yesu akomyewo kyo kyokka kijja okugyawo ebizibu. Naye nga tannaba kudda, weeteeketeeke kubanga olugendo lwo lujja kufunda. Lujja kufunda nga tukinnaba kukirowoozaako. Lujja kufunda ofune obuzibu. Naye ekikulu kyetaaga kwekwata ku Mukama waffe yekka. Olugendo lwo luyinza okufunda nga tokirowoozangako. Ekikutuukako oba tokirowoozangako nti kinaakutuukako. Lujja kufunda ebintu ne bikusobera. Ebintu bisobera. Lwafundira Yusufu bwe bamutunda baganda be. Yusufu yabatwalira mmere nga tamanyi nako nti ebyo binaabaawo, naye ogenda okwekanga nga bamutadde mu katale bamutunze. Olugendo lwe ne lufaanana bwe lutyo. Era bayita kusoma, oyinza okuba nga nawe oyinza okuba oyita mu kusoomoza okufaanana bwe kutyo. Naye Yesu ajja kukuwanguza kubanga ye Katonda waffe. Olugendo lufunda ng'olwadde. Bannange obulwadde kintu kizibu. Obulwadde bumalamu amaanyi. Obulwadde buzza omuntu wansi. Naye Katonda y'abaawo awo era afaayo. Oyinza okufuuta mu kusoomooza ng'abaana bo wazaala bakujeemedde. N'owulira ennaku kyewali tolowooza nako nti bwe kityo, naye ne kiba nga kizze. Naye nkuzzaamu amaanyi nti Katonda afaayo era w'amaanyi era ajja kukola ki? Ajja kukuzzaamu amaanyi. Tuleme kuggwaamu nnyo maanyi kubanga Katonda afaayo. Bye wali osuubira mu bulamu ne biba nga tebisobose. Bye wasuubira nti nja kuba bwe nti ne biba nga bigaanye. Ne weebuuza nti lwaki nze? Ne Katonda waali eyawanguza abasajja bano ajja kukuusa mu lugendo luno olw'amaanyi kubanga y'ayinza byonna. Ekyandikwa kiga nti nnyinza byonna Mwoyo ampa amaanyi. Tusabe Katonda okutuwa amaanyi. Omubiri guno gwe tulimu gwa kibi. Ensi yayonooneka. Tuli unfortunate kuba twazaalibwa mu nsi eno ey'ekibi, naye tetwebaza Yesu kubanga najja n'atufiirira n'atulaga example okulaba nga tumwesiga. Nze natuukako ku buzibu wano nga nze wano mu America. Kwegamba nafuna ebizibu. Abamu wano babimanyi, Mamet Omusaga bimanyi, Omukadde Nyanzi babimanyi, Mukadde Mugerwa babimanyi, Rosette, Jennifer. Kwegamba nafuna ebizibu bye sifunanga nako. Nalumbibwa omulabe. Kwegamba nannumbira ddala kye nasisuubirako na mu bulamu nti nno ndikifuna. Naawe nakyukira. Awo nalabira Katonda ng'ajja, ng'asaba, ng'asoma ebyawandiikibwa, nga waliwo nesulanga ekiro ng'asaba nkobera Katonda, naye Katonda ne mulaba ng'ajja. Waliwo ekintu ky'otajja kusuubira nga sikirowooza nti ndirundwa n'omubi, naye yannumba mu ngeri y'obukodyo obw'amaanyi. Wekanga ng'oli mu kitimba ng'akulumbye, naye oteekwa okwerwanako. Naye Yesu namulaba ng'ajja. Yesu ajja era n'akulwanirira. Mu lugendo luno tulina okwesiga Katonda. Tuve mu kiraabu. Tuve mu kuba nti nze zijja ku Sabbiiti okusaba. Nti nze nsoma nnyo lesoni, ngisoma era naye weesige Mukama okuviira ddala ku ntobo yo ey'omutima gwo. Tuyinza okuba nga tujja ku Sabbiiti kuno. Tuyinza okuba Sabbiiti nga tugiyimba. Tuyinza okuba nga tuteekateeka bulungi. Naye ggwe omwoyo gwo gwesiga Katonda mu bulamu bwo bwonna. Ebintu bibino bikaayi. Buli lwe tugenda ensi yongera okufunda.
ensi eyongera okufunda ng'eraga nti Yesu akomawo. Mulabe kakati ebiriwo obweraliikirivu bungi nnyo mu bantu, naye Katonda ye afaayo kasita tumusaba ajja kutuwanguzisa. Bwe tugenda ne tulaba abaana ba Isirayiri, abaana ba Isirayiri bali mu kubonaabona okw'amaanyi. Baagenda bakata olugendo olubajja mu Misiri. Mu Misiri baali babonaabona era ne bajja ne batambula olugendo, naye baali bakyatambula ne bafuna ekirowoozo ne balaba emmere ng'egenda ebakendeerako, era ne batandika okweraliikira nti ne tuyisa mu kintu tunaakola tutya. Yatuuka okulaba ngebaggwako. Njagala mukyala omusange oba olina Bayibuli awo, simanyi oba alina Bayibuli, onsomere Okuva essula 16 olwokubiri n'olwokusatu tulabe kye lugamba. Okuva, simanyi oba ani yena alina Bayibuli awo mu bwangu. Okuva essula 16 olwokubiri n'olwokusatu. Kuva 16 olwokubiri n'olwokusatu agamba bw'ati, nva ku lwakubiri, kuva 16 olwokubiri n'olwokusatu. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni mu ddungu. Abaana ba Isirayiri ne bagamba nti, waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi ey'e Misiri, bwe twali tutudde awali entamu ez'ennyama, bwe twali tulya emmere nga tukkuta, kubanga mwatufulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala. Muwulidde? Bwe tuddayo emabega ku abaana ba Isirayiri obuzibu baalimu, embeera gye baalimu, ate n'ebyamagero Katonda bye yabakolera, ne batandika okwemulugunya. Ebigambo tubiwulidde nti mwatuleeta wano okututta. Lwaki mwatuleeta? Twali tulya ne tukkuta n'ennyama nga tulya bulungi, kakati mwatuleeta wano okututta. Ne beerabira gye bavudde, Katonda byabakoledde. Abaana ba Isirayiri ne beemulugunya, ne beerabira nti olugendo Katonda yazze abayisa, naye okulya ne kubeerabiza, ne beerabirira ddala. Naffe tuleme okwerabira gye tuvudde mu kukkiriza. Abamu twajja mu kukkiriza nga tukyali bato, bintu bingi nnyo bye tuyiseemu. Bw'oba ofunye buzibu bwonna, jjukira gy'ovudde, ogende nti Katonda oba yakiikano yakimpisaamu. Tuleme kwemulugunya nti era nze lwaki najja mwano mu Amerika, kakati bino bintuuseeko, kakati sikyasaba na bulungi, sikyakola na kino. Ng'abaana ba Isirayiri bwe baali, twetaaga olugendo luno tulunyweze ne Mukama waffe. Mukama waffe atukoledde ebikulu emabega gye tuvudde, atuyisizza mu mitego egy'omulabe naye n'atuwanguza. Olugendo tulunyweze, tuleme kwemulugunya, tuleme kutya kulaba kunenya, naye tulye Katonda yekka. Bano baamenya Musa ne Alooni, tebabebaza nako bye babakoledde, no, kubanga enjala yali ebaluma, b'okulya kwabafuukira ekitalo. Mukama njagala atuyambe tuleme kwemulugunya. Yadde embeera gye tulimu kati si nnungi, embeera ey'obufuzi. Kakati mulabe ebyempapula bwe bikutte wansi ne waggulu, ebyokugaa nti bazzayo abantu. Njagala tugume, kubanga yatuleeta wano ye mulamu. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, totya, kubanga teweemulugunya. Nze najjira ki wano? Katonda waali amanyi byonna era ye nannyini nsi, kubanga ajja kukola ki? Ajja kutuyamba. Bwe tugenda ku sitole ya Laazaalo, sitole ya Laazaalo eya Mary ne Martha, baatumira Yesu Mukama waffe gye yali nga Laazaalo mulwadde, ne bamutumira nti munne mukwano gwo mulwadde, naye Yesu yali mu bibye.
alabika nga ataafayo na bulungi era n'afa, Lazaro n'afa. Nga bayise ekiseera Yesu n'ajja ne bakaaba ne bagamba nti senga waliwo teyandifudde. Martha ne Lazaro byabasobera, wayinza okutuuka naawe ng'otuuse mu kusoberwa, Yesu n'omukowoola nga tawulira, n'olowooza n'osaba nti sabidde ekintu kino kiganye, n'abanga asirise naye abatasirise abaawo. Aba alina pulaani olw'ekyo, yalina pulaani yo n'omwami, yalina kye yali agala okubayigiriza nti asobola okuzzaawo obulamu yadde omuntu afudde. Naffe oluusi atina byayagala okutuyigiriza mu trials ze tuba tuyitamu. Kaakati ngaze ebyatuukako byanjigiriza nti nalina okuba nga nnyimirira. Bwe nali nakajja wano omusumba yansaba okubuuliranga nga tutya mu kanisa Otham, n'omanya oluzungu lwali lukalubu nga saagala kubuulira nagatsalujja kubanga nti neŋŋaanira ddala. Naye kaakati ebyatuukako nasituka busitusi natandika okukola ki? Natandika okubuulira ekigambo. Byampagala, okumpagala okw'amaanyi kuliko okuwagala kwennyini nga nnyimiridde bwoti nga nsaba bwenti nenjiga okusaba nenjiga okugumira ebizibu nga nali wano nzekka sirina muntu yenna. Abantu bali Uganda mwamisaniza ne mukubira essimu ne mugamba teekako abasabi bansabire bino nangati bwe ne bateekako abo abakyala bamu mukyala Tomusange omukyala bonna ne bakuŋŋaana ne bansabira. Naye kwe gamba ng'okusaba kulinga okuyita kuli bunaku kyeyongera bweyongezi nga bw'onoolaba omusujja bwe gukuluma n'oguwa kwinini mumanyi nga gulinnya ng'ate obasaba ng'ate kulinnya bulinnyi ng'ebizibu birinnya bulinnyi ng'ati Mukama Katonda wange nesiiba nga ngenda nkowoola Katonda mu mmotoka yange nga ngivuga ne gitwala egindi ne nkowoola Katonda Mukama ne mutegeeza. Naye yajja, abadde ajja, Yesu ajja n'annunula pagga neefuna amaanyi ag'enjawulo n'empulira nga mpagaddwa n'okuwagalwa okw'amaanyi. Ebizibu bye tuyitamu Katonda atuwagala bulungi nnyo. Kaakati bano yabategeeza, yalina kyayagala obayigiriza nti Yesu azuukiza, azzaawo obulamu yadde bukoze butya, yadde bufudde. Lazaro yali afudde, yali akikoze intentionally. Naye bano manyi nti bayinza okuba bemulugunya nti obadde Mukama waffe ye nga batubadde tumwesiga muganda we n'afa. Naye oluusi atuyigiriza olugendo lwe tukutte si lwangu, twetaaga okunywaza Mukama waffe mu byonna bye tugenda okuyitamu. Kaakati tumanyi binaddirira, mulaba political problems we zibeera everywhere. Tunula ku TV olabe, twali tutumanyi nti Abayukraine balidduka, twali tutumanyi nti ab'e Gaza baliba batyo. Ne twesige Katonda, abaana baffe tubayigiriza okwesiga Katonda. Nze Kamagule nali saagala kujja wano nga abaana bange mwamisaza yamukati ngenda naye abaana bange tinedde nti abaana bange onoobayigiriza nga mbadde mbayigiriza nti ye okakasa onoobayigiriza. Tuyigirize abaana kubanga tetuyina ngeri yonna yonna gye tusobola kukolamu. Weesiga Mukama. Oba walekayo abaana e Uganda ng'oli wano, guma omwoyo. Oba bali wano si batereevu, kusaba kwokka kwe kujja okubajjayo. Nsaba Mukama atuyambe tugume omwoyo ku lugendo luno tukutte kubanga si lwa muzannyo, naye Yesu ali wamu naffe. Waliwo ekisa mu kiseera eky'obwetaavu. Katonda alina ekisa mu kiseera eky'obwetaavu, tasobola n'akamu kutuleka. Ekisa kya Katonda tekivaawo. Katonda ajjawo ekizibu ekiba kizzeewo. Tulina kufuna okukkiriza nno Mukama waffe. Oluusi tuyinza okuba nga tulina ebitukutte, tuli wano naye nga tulina ebitukutte, ebirowoozo ebira nga bitukutte, embeera endala gye tukolamu mu separate ng'etukutte. Bite gamba Mukama njagala kino kita okukisuulira ddala. Oyinza okuba waliwo ebirowoozo bye bikyakutte, waliwo ekikyakunyumira nga bagamba okusaba naye abo nabo bayitiriza. Olaba tugamba naye naawe oyitiriza nnyo, ogenda n'oyitiriza ate n'otusobera. Naye nga nina kuyitiriza kubanga bwe siyitiriza sisobola kuyitawo. Mu butuufu tosobola kuyitayo. Bw'oba oyimba omulaba atya ennyimba, yimbira ddala kubanga bw'otayimba oli mu buzibu. Twetaaga Mukama waffe atuwa omukisa okuddamu amaanyi mu biseera bino ebizibu. Bwe tugenda mu Zabbuli ey'ekikumi olw'omunaana lw'omwenda lugamba nti Mukama wa kisa, ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala ate alina okusonyiwa okungi. Mukama wa kisa tayinza kukwabulira. Oyinza okuba oli wano ng'olina obuzibu, oyinza okuba oli wano ng'oli mulwadde, oyinza okuba oli wano ng'oli loonire. Waliwo akagambo ke tukozesa nti oli muwuubaavu.
wewe ngenda ngamba mukalisa ebere kali ngati bane endiga zaffe nga zibubadde ng'oli mubuubavu oyinza okuba nga ozze kono oli mubuubavu oli wekka ogeze ku mulimu wekka ovuze emmotoka yokomyewo mu nju wekka ogigudde olidde wekka ng'oli mubuubavu naye Mukama wa kisa ajjudde okusaasira alwawo okusunguwala ate alina okusonyiwa okungi. Mukama mulungi eri bonna tasosola mu bantu. Mukama mulungi eri bonna n'okusaasira kwe kulungi kubuna emirimu gye gyonna. Nolwekyo Ezabbuli 145:89 ndukulekera nti ddamu amaanyi guma omwoyo. Mukama mulungi eri bonna. Toga nti nze yansuula najja wano n'ansuula naye afaayo. Abantu abayinza okuba tebakufuddeeko oyinza obategeeza nogaye tujja kusabira oluusi ne beerabira omanya abantu nabo bakoowa. Oyinza okufukamira ku kitanda wafukamidde essaawa 3 n'ozuukuka 7 ng'otwo tukukutta olw'okukoowa nga n'amavubi gakukaluubiridde gonna gakalambadde n'ogamba nti oyo anakusabira. Kwegamba mumayinza okwerabira okusabira naye gwe yiga okwesabira ate katukkiriza afaayo ku bizibu byo byonna by'olina. Zabbuli endala 127 ekwata ku kulindirira Mukama. Mukama mulindirire. Zabbuli 27:14 lugamba lindirira Mukama. Ddamu amaanyi ogume omwoyo. Weewaawo olindirira Mukama. Mukama tumulindirire. Mukama mulindirire leka kugira mu birala. Emikwano giggwawo, ebigambo byagamba biggwawo naye lindira Katonda. Waayo embeera zo zonna zibeere mu Katonda. Toyinza ensi kugisobola. Bw'omuleka oba ofudde wabula linda Katonda yekka. Linda Katonda buli kiseera. Katonda ajja kujja gy'oli. Yimba. Nze manye gye tubeera mu kukola. Manyi n'okuyimbiramu abantu bange akayimba. Nanga nti Sarah, is this a church? Nti yes, it is a church. Kwegamba mulinga naawe osituka omwoyo osituka ng'owulira amaanyi. Amaanyi adde enkola naye ng'amaanyi ng'era ng'eyingizaamu. Kwegamba tuyige okuyimba. Tuyige okusoma ebyawandiikibwa. Waliwo Eudamonawo akatabo ke yawandiika Incredible Answers for Prayers. Yagamba funa ebyawandiikibwa, funa obupapula obutono biwandiikeko. Oba ovuga emmotoka ekyawandiikibwa kiteeke wali. Ogende ng'okikwata bw'oliba ofunye obuzibu kigenda kukuyamba. Saba Mukama atuyambe nga tuli mu lugendo luno. Olugendo nga lugenda lufunda. Tuddemu amaanyi tugume omwoyo. Mukama atubeere. Atuwa amaanyi mu kusaba. Woolabika ng'olemwa. Nyinza okuba nga nnemwa ng'asumagira, nze nasumagiranga. Nga kusumagira kwe kuli naga Mukama nnemwa okusoma. Tuba tugenda okusaba ng'asumagira. Tuba tugenda okusoma ekyawandiikibwa ng'asumagira. Oyinza okuba ng'olina obuzibu oba gw'oyogera ennyo gw'olaba kino na kino. Tuula wansi gaye Mukama kiki ekindiko ekizibu. Nkulindirire jjangu ombeere. Nina ekizibu bwe kiti. Obulamu bwange butambula buti. Mukama tajja kuleka. Nsaba Mukama atuzzeemu amaanyi nga booluganda. Atuwa omukisa tubeere basanyufu. Embeera embi yonna manyi ejja kujja kuba tuli mu nsi eteri nnungi naye Katonda waali okutwetooloola okutunnyika mu musaayi gwe waali atuwa buli kintu kyonna. Tusabire abaana baffe, tusabire abaana ba Uganda. Mukama bawa omukisa. Saba Mukama atuwa omukisa akamugezi ka leero. Mukama atuzzeemu amaanyi. Bw'oba owulira ng'owuubadde Yesu waali. Olugendo lwo luyingisizenga ku Mukama kubanga naye anaakusaasira. Okwe kusaba kwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina nnyo. Abatabadde na bukalaamu ennyiriri 2 ezisembyewo ze batulekedde olumu lubadde mu Zabbuli